Ennyonyi egudde ng'eri mu kubeera ng'erandinga ne yeevulungula emipiira ne gidda waggulu. Bibadde luddawa byenkuleetedde ng'ate ne Uganda eri mu ssanyu jjereero lwa Joshua okugireetera omuddaali ogwa gold oba ogwa ZABBU. Nkwaniza nnyo wano ku SMX Media neebaza nnyo ba SMX Media Kings and Queens. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwasubscribinga hano ku SMX Media. Temujjanga okwo okukomangawo waneno ne mulaba content waffe gwe tuteekayo buli lunaku buli ssaawa. Oli waddembe okusubscribinga kubanga omulundi gwo ogusoose okulaba content waffe kubanga tojja kubeera nga wejjusa. N'ekirala gwe wenna alina business ey'enjawulo tusobola bulungi nnyo okukolera akalango ka business. On top of that tusobola bulungi nnyo n'okulangira business yo waneno ku SMX Media. Oli waddembe otukubirako ng'oyagadde okukolera akalango ka business yo sindikira abantu ku WhatsApp oba ku Facebook oba n'okulangira waneno ku SMX Media wennyini. Tukubirako ku ennamba y'essimu tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga tukikukolerako. Wano ku SMX Media nkutegeeza ku Aji Kivumbi omusomi w'edduwa akugamba ng'oyita mu kusoomoozebwa buli ky'okwatako kye kifa ebizibu bikwetuumyeko mukubire ku nnamba y'essimu omutegeeze ku kizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akusomereddwa ekuyamba. Ate akugamba takola ku nzikiriza ya Busiraamu yokka wabula enzikiriza zonna mukubire ku ennamba y'essimu ojja sobola bulungi nnyo okubeera nga oyambibwa mu kizibu kyo kyonna ng'akusomera edduwa. Katutandike n'amawulire ag'ennaku however much neranga gassanyu ku sayidi eri endala kubanga abantu 35 ababadde kwene ennyonyi eya crash landings yabadde ngeri mu kubeera ng'erandinga wadde eri mu Somalia era bw'eti ennyonyi eno ne losing control ne crash landing nkubeera nga ya crash landings yeevulunze twagenze okuddamu okutegeera ng'emipiira gize waggulu. Laba nno wenjogera nninga yabadde on board. Lwaki nkugambye amawulire gannaku ate nga gassanyu ekigafuula Esanyu nti kwabaddeko abantu 35 kwene ennyonyi neera nga tekuliiko n'omu yavuddemu ng'afunye buzibu. Amakulu mu kyo bonna baba rescuinze nga balamu bulungi nnyo jasi bafunye ebisago bitonotono waneeno na wano scratches bantu kujjako musaayi wano ku mukono bakineeno naye nga babajjeemu bonna nga bali balamu. Ennyonyi eno yabadde ya ggwanga wanene tulinaanye erya Uganda erya Juba. However tekyabaddewo mu ggwanga lya Juba nedda kino kyabaddewo mu ggwanga erya Somalia. Ennyonyi eno yabadde tutte abasaabaze nera ngeri mu kubeera ng'erandinga kyonna ekyabaddewo nene ennyonyi okutuuka okwevulungula emipiira gidde waggulu tetukirabanga. Kennyonyi zonna zi crash landing oluusi ne zijja naye zisigalanga we zibeera ku butereevu naye eno ya crash landings twagenze okuddamu okutegeera ng'emipiira giri waggulu. Twebaza Mukama Katonda nti tewaliwo n'omu yafunye buzibu kweno ennyonyi yabadde eva Juba ng'egenze e Somalia. Eyo nga tuvuddeyo ennyonyi y'Ejuba ngeri mu kubeera nga crash landing Uganda yabadde eri mu kubeera nga ewangula muddaali gwa ZABBU neera ng'ono si mulala yaguwangudde. Baba omanyi waliwo okubeera mu kiraasi nga mumanyi oyo kaaliwo kiwadde yagenda obbeera nnamba emu. Kati ne Joshua naye banene bakompitinga nabo b'ensi ez'enjawulo bakompitinga nabo bamumanyi olubabuuza Uganda egenda leeta ani Joshua ogwo yaguwangudde dda kati ffe katukompitingire simanya bronze na silver kwegamba gwa gold gwo yagumaze dda nera tumulindirira wano mu ggwanga erya Uganda soka tumwanirize mu bitiibwa ebyenjawulo. Sigwe munundi ogusoose sigwe munundi ogwokubiri sigwe munundi ogwokusatu wabula ono abadde actually na defending champion abadde defendinga muddaali gwe kubanga n'omwaka oguwedde era bw'atyo oyagutwala. Joshua wanene mu ggwanga erya Uganda tukwenyumirizaamu nnyo okubeera nti nera owanise fulaga ya Uganda waggulu nnyo nnyini ddala. Wanene ku SMX Media otyo tukikola kankusaba subscribinga wano ku SMX Media tujja kuba nga misinga updates naddala nga zine SMX. I sign out.